Libadde essanyu ku kanisa ya Jericho Breakers esangibwa ekyebando. Omusumba w'ekkanisa eno Dr Ssekate bw'abadde yeebaza Katonda olw'ebirungi byamutuusizzaako mu bulamu kw'ossa n'obuweereza bwamusobosezza okuweerezaamu. Omukolo guno otandise na kukumba okulembeddwa mu bandi y'eggye lya UPDF nga beetoolodde ebitundu bya Kyebando ekinyumidde nnyo abatuuze nga n'oluvannyuma bakomyewo ku kanisa ewateekeddwa emikolo gino nga gyetabiddwako abalabirizi ab'enjawulo abakulembeddwa mu mulabirizi w'ekibiina ekibagatta ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nga ye Moses Odongo kw'ossa abasumba b'ekkanisa eya Good News nga ye Solomon ne Doreen Mwesige. Bishop Ssekate olwa okufuna achievement eno eya doctorate. Omusumba Ssekate ayogedde ku gyenvudde ow'obuweereza n'ategeeza nti abadde Katonda kuba ye yali nfunzi atalina wadde asakirira nga yabazza Katonda amutuusizza waali wamu n'ekisa kyamutaddeko paka ku mutendera gw'obwa dokita. Okutwala omutendera become substantial okubanga mugaso okufuka ekintu eky'omuwendo economy of this country mu byenfuna by'eggwanga lino Uganda, to participate in the politics of this country, mwenyigire n'ebyobufuzi by'eggwanga lino, to participate into all affairs that we have been left behind. mwenyigire ne mu bintu ebyo abalokole bye tubadde twesulubabba. I will begin from my bedroom. Ngenda kutandikira mu kisenge kyange waka. My wife must stand as a member of parliament, devil like it or not. Mukyala wange akuutidde abantu bonna okufuba okulwanyisa abantu ab'ettima abatulugunya n'obutafa ku bamulekwa kubanga bangi ku bamulekwa bandibadde ba mugaso naye nga batuulirwa. People turn it to be business, but I kindly request whoever is supporting orphans, support it wholeheartedly and trust God. There is a blessing by doing that, and you don't know whom you are supporting. Yeebazza mukyala w'omusumba Dr Ssekate olw'okumubeererawo mu mbeera yonna era ng'asabye abafumbo bonna okutambuliranga wamu nga kino kyakubayamba okwekulaakulanya. The level of your husband omutendera omwami gwo gwabeerako is determined by you, the wife. Omukyala gw'ogusalawo. Iyo omulabirizi Odongo Moses asabye abasumba bonna mu ggwanga okunyweza obumu kubanga kye kijja okuggyayo bulungi ekitiibwa kya Katonda. Abalokole bannange tuyongere okuyita ku bino byonna bakusoma tubisoma nga byatuwadde tuyongere okuteeka wamu nga tusimba omukama na Yesu Kristo okuzimba obulokole ggwanga lyaffe lino okulaba na abalokole bakulakulana tetuleka buli omuntu yenna mabega era tugendere wamu nga abalokole mu nsonga y'omwoyo naye n'emusonga y'okukulakulana. Ate ye omusumba Solomon Mwesige asimye Dr Ssekate olw'akaweefube gw'ataddewo mu buweereza bwa Katonda ate naye n'ateesibirira mabega nga kaakati ali ku ddaala lya dokita. Kuyozayoza mukwano gwange Doctor. Others said doctor. Abalala bamuta Dr Joseph Ssekate. Dr Joseph Ssekate. Upon this milestone in ministry, wabula alaze obwennyamivu olw'abantu aboogerera ebyambalo by'obulabirizi bw'abalokole nga babirabanga ebitali bya kirokole n'ategeeza nti bingi bye bakola ng'okugatta abagole kw'ossa okuyimba ennyimba ezifaanagana n'enzikiriza endala nga n'ebitabo ebitukuvu bifaanagana wabula nga byo tebabyogerako. Juzi baali bambuuza ate abalokole nammwe nembaga nti mutuveeko naye babuuza ennyimba eza enjatula nga tuziyimba wano. I asked them, but we sing your songs from the Anglican Church. Emikolo egy'okugatta n'ebirala tubikola ng'abalala. We do the weddings like others do. Kati mutwagaza ki? Then what do you need from us? Kasita enjiri tekyuka. Once we don't change the message. The gospel does not change. Enjiri tekyuka. So the gospel, enjiri, the message will remain the same. Obubaka bw'omusalaba busigala bwe bumu. More responsibility. Era buvunaanyizibwa. N'abasumba b'enjawulo boogedde ku buweereza bwa Dr Ssekate bwe bagamba nti bwa mazima ng'ate yeewaddeyo nnyo eri emirimu gya Katonda ne bennyamira ku bantu abajja mu buweereza naddala abavubuka nga balowooza nti bazze kufunamu bya bugagga. Mulowooza nti Katonda ali mu penkoni. They think God is in these big huge vehicles. Yesu yeebazibwe nnyo. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.